mu Supreme Court paka mu court za wansi abalamuzi abalimu batono, therefore kyali challenge y'amaanyi. Bwe tunazuula ennamba entuufu kijja kuyamba gavumenti okumanya bwe bekola plan zaayo emanye wa awalina okubeera nti wateekebwa amaanyi okuba nti kiyamba musango okudduka. Ekyokubiri nti tulina obuzibu bwa resources in form of money nga sente zimala, funds nga tezimala oluusi okukubiriza ebintu nga sessions. Kakati batufujja ne figures zino zijja kubanga zi-informinga government okumanya wa walina okuteekebwa sente nyingi kuyamba mu ngeri ki ate ne kooti zibenga ziyambibwa kuba nti ziddukanya emirimu okugimaliriza mu bwangu. Pozi mulimu n'ekirala kye tulina okwetegereza nti exercise eno twagigobereddemu okumanya misango ki egisinga emirala okuba emingi. Waliwo emisango egy'abantu ku bantu nti gundi awawabira gundi awawabira ayagala ensonga gundi okuva ku muntu gundi kyemusobyako. Nabeera ne gino egibuzibwa emisango egya criminal. Kituyamba okumanya n'okutegeera giro egisinga obungi ate era kiki ekyetaagisa okukolebwa okuba nti ensonga eyo erongoosebwa.